Simanyi bwe nnyinza kwegayirira kutambuza obubaka buno butuuke ku buli mwana yenna ow'obuwala naddala abo abakola mu nnyumba z'Abawarabu. Waliwo abaana abaagufuula omugano okwegatta ne babboosi baabwe, abalala bakikola lwa nsimbi, abalala munnange baabaganza. Beerabira nti bajja kwoza bintu, beerabira nti bajja kulabirira baana, beerabira nti bajja kufumba mmere na kusiimuula nnyumba, beegaddanga ne babboosi baabwe. Bakyala babboosi baabwe batabaawo bo ne bagufuula omugano okwesanyusanga ne bakama baabo. Abaana bano bazze bawera era bangi gye bali mbuto. Ono njagala abeera ekyokulabirako gye muli, nammwe abakikola nga bakukwata osirikidde eyo olinda kufuna lubuto, tomanyi nti okukukwata boose ne yeegaddanga naawe musango. Naawe kikuwa ekyokuyiga era kikuzuukuse omanye nti ogwo musango, onoonye ekkubo okufuluma awakaawo, onoonye ku bantu abayamba abantu tusobole okuyamba olwanirira eddembe lyo. Uliriza bulungi, mwana muwala ono yali yeegatta ne boosi we nga yagufuula mugano olw'okuba nti bamuwaayo akasente. Olwaleero ali mu bizibu ebiyitirivu. Uliriza muganda wange. Jebaleko ssebo, nze ndi omaani. Sisita wange eyampereze n'ennamba naye nga njagala buyambi. Nagenda mu kikolwa n'omusajja Omuwarabu, muganda wo n'omusajja bbosi wange, naye kati nsaba buyambi, embeera entawukidde kubanga simanyi oba ebigambo ebyo biwulidde bulungi. Omwana agamba yagenda mu kikolwa ne boosi wa muganda we ne muganda wa boosi we. Uliriza bulungi. Jebaleko ssebo, nze ndi omaani. Sisita wange eyampereze n'ennamba naye nga njagala buyambi. Nagenda mu kikolwa n'omusajja Omuwarabu, muganda wo n'omusajja bbosi wange, naye kati nsaba buyambi, embeera entawukidde kubanga kati. Owulidde bulungi, saagala nnyo kumwexposinga, kumuswaza kubanga Munnayuganda munnaffe era kye yali akola nsobi. Naye wuliriza bwe beewaananga bifo ng'embeera tennatabuka, otegeera ekintu kino byonna gye kyatandikira. Kola majja tugenda kukola majja, abala tugenda kugakola mu bubi. Naye nze nkubuulira ngenda kugakola ne bwe nkolayo miliyoni 5 n'enkivaamu embeera nga sikyamuwa. Kubanga jjukira nze njagala kwongeramu myezi, Mukama bwankwatirako n'enkola ezo ne songeramu, oba kitegeera, songeramu myezi ogwe 12 mba ng'endawo ekibalo kyange kiba kivuddeyo. Mange muwadde serious nkiwadde tekimanyi, naye kyendabye ekisitula ekikwata kuba mbadde nkituddeko nga mpulira guntambulira munda neera ennyonta tempeddeeko, kyasigazza kuba amazzi gonna gasigaddemu. Bigambo bino bya buwemu tetwandibikubye ku mpewo, naye tulina okukikola okusobola okutaasa abalala abakola embeera eno. Bamanye nti kye bakola kimenya amateeka, ate bamanye nti okukwatira mu bwenzi mu mawanga g'Abawarabu bakuba mayinja n'ofa oba okusiba famire yo n'etaddamu kulabako, kubanga omukazi yakwana omusajja takwana. Amateeka mugamanye bulungi baabasomesa era obulabe obukirimu mu bumanyi. Bannange muleme kuzannyisa bulamu bwammwe. Uliriza bulungi ebigambo bino. Omwana kati alaajana naye nga before baanyumirwanga era nga n'akasente bakamusasula kwebaka naye. Kumaliramu omugamba lubuto n'amalira wabweru, Zinankono yamalira bweru teyamaliramu. Balina ekikoosi ne banne era beewa amagezi ago okwegadanga ne babboosi bagasobola okufuna akasente. Uliriza bulungi, bino si byange. Uliriza bulungi. Kumaliramu omugamba lubuto n'amalira wabweru. Yali awa munne advising nti tayinza kukola ki kubanga naye kye bamukolako. Advisinga n'omulala bamuyise mu mbeera etya yemuwuliriza bulungi. Kumaliramu omugamba lubuto n'amalira wabweru, Zinankono yamalira bweru teyamaliramu. Era lyanaatera n'avaayo nga mulaba bwenti gatandika oyiika nga ngalaba bwenti ng'afulumyeyo. Kati tewali kijja kutubaako insha Allah Mukama twagala ssente.
za kumaliramu mugamba lugu agambye munne tewali kijja kutubaako inshallah twagala ssente olwaleero ali mu buzibu alaajana so naawe oli mu mbeera bwetyo omuwalabu omuwaako mulimu ebintu bye tutagenda kukweka kubanga tubaagala muli balamu okwegadanga ne boosi wo musango bajja kusiba ne famire ye ekwerabire uleriza bulungi kandukuwe ngajja mbadde ndi awo ng'alumbye kyokka ng'abaana bonna weebali naye babadde mu luumu yaabwe eri waliyo bikompyuta bali mu luumu yaabwe bali mu kulaba bazanya geemu esimu neeyitamu empewo eyiyo ngajja nga ngamba mpaako nga mugangu weeko genda kumpa sente meka 100 ndi ngenda kati sente zeninawo ngenda zinonamu maama ngenda kunona maama ejidda nakunganya ndowooza agenda leero ndowooza ku Saturday bakomewo konze amugamba nti munnange olubuto agamba ngenda gayiwa bweru mugambo kakasa onompa sente nti ngenda kukomawo nzikuwe kuba kati zino zitwalira madamu mugambo kakasa bw'otazimpa tujja kuba lutalo ekiddakaawo kimanyi gomwambye nange lugize nga muwa naye looza ddakiika mmeka n'eddakiika 3 tezibweze nekiŋŋamba nange muwadde serious nange muwa uliriza bulungi abaana bano obuzannyo bwe balimu mulina amagurupu mwewa amagezi ago olw'okuba mwagala ssente abalala mukikola lwa kunyumirwa abaana bangi babakwata ne babaleepinga ne mulinda kufuna mbuto okwogera nti babakozesa ulira serious nkiwadde tekimanyi naye kyendabye ekisitula ekikwata kuba mbadde nkitu so kino kibeere kyakuyigirako era kibeere kyakulabirako eri buli omu omwana oyo gwe mulaba yalinga gwe nga naye omuwalabu amwagala bangi mweyagala ne baboosi bammwe ekyo ensi yonna ekimanyi ekyo ffe be mutuukirira tukimanyi ng'era bwe muwulidde ayogera omwana oyo yali emu ku nsi z'abawalabu nga mwali ng'era naawe bw'okoleramu obuzannyo bwe wali okola n'oyagala boosi wo n'okola biki byonna yali abikolanga gwe era nga yeefuula mugezi nnyo olwaleero yafuna olubuto ekiruma ennyo kyekino nti bw'amala okufuna obulubuto banne ne bamwadvisinga okunywa sabbuuni yoyo omwana gw'olabaawo naye kati omwana ono olowooza aliriddawa gulowooza muganda waffe ono omwana ow'obuwala aliriddawa kubanga ebifaananyi ebyo bya bebi oyo gw'olaba mu kasasiro bawalabu be babikubye ne babiweereza ku woofiisi ne bitutuukako nga ffe ababadde bagoberera ensonga eno golowooza omwana ono aliriddawa of course alina omusango gw'okugyamu olubuto okutta omuntu ate era alina n'omusango gw'okwegadanga ne boosi we omuwalabu ye gye buva ne gye bugenda bwe balitegeera nti weegadanga naye omusajja agenda kusirika alukulekemu ng'oli mukozi teri afolowinga tolina gy'ogenda kuddukira famire y'omusajja oba famire y'omukazi ejja kwegatta yonna bajje bakkube olw'okwonoona obufumbo bwe olw'okwonoona ekifaananyi kya bbaawe muganda wange ojja kufiira ku mawanga g'abawalabu mugumiikirize emyaka 2 mitono musabeeyi at least bwembeera bwebekuyitiridde kugenda kasabbuuni nze nja babuulira alaali kubanga mbaagala muli balamu wuuyo omwana baamugyemu yamugyemu n'amusuula kasaso ng'embeera emulemeredde takyalina gy'asobola kuddukira tasobola kudduka waka talina gy'asobola kulaga talina gwamanyi naye ng'abaamuadvisinga kwegatta ne boosi baluwa bangi muli mu bikolwa bwebiti ne bannange muli mu bikolwa bikyamu naawe gwe bakozesa naawe gwe bakola ki tolinda mbeera kubijja namba yange yiyo ntuukirira twogereko n'omusajja oyo akomye ekikola ekyo kubanga amenya mateeka wajja kwoza bintu wajja kwoza masowaani wajja kunaaza baana wajja kwoza ngoye wajja kusiimuula nnyumba si kwegadanga omusajja oyo alina mukyala we bw'owulira embeera ekususseeko weekubira omulanga bakutaase bakukyuse ennyumba obudde e Uganda kubanga ebizibu by'ogenda okufuna tobimanyi singa onaafunira olubuto mu nsi gy'olimu eyo
amateeka gaayo gamanyi, kukuba mayinja amateeka gaayo gamanyi, kusiba n'oyo omwana akuli mu lubuto teri ajja kuddamu kubawuliza. Boosi wo bw'anaategeera nti ofunye olubuto bajja kukuba empiso bakutte kubanga tebaagala kuswala. Nga naye bw'omanyi bwe muyisa bajja bammwe Uganda ate gwe manyi oli awo sigaalo bajja kukuba bajja kuwa obutwa ojja kufa. Muve ku basajja b'abendi, muve mu kwagala sente ze wajjirako kimanyi zaali zikumala bulungi n'olinnyo ennyonyi ng'oziraba ku contract n'ojja okole waasi waaki. Buli lw'onajjamu empale nga togenda kufuka muganda wange ow'obuwala ogenda kufuna ebizibu by'otagenda kusobola kugonjoola. Mwana wuuyo kasasiro naye yamuzadde teri amuwuliza ne famire ye temanyi gyali. Omusango tugusaliraani? Bali mu business na muwalabu wewaako tetujja kubirumamu kubanga tubaagala mubeere balamu. Kale omukama abempera omukisa naye nga tubeere beegendereza twewale nnyo ebikolwa eby'omukwano ne babboosi baffe kubanga obuzibu bwe bivaamu ne babboosi baffe tebasobola kubweŋŋanga. Omusajja oyo bwe banaategeera nti akukozesa yagenda kusirika agambe nti wamukaka. Bw'anaategeera nti ofunye olubuto agenda kubyesamba agambe takwebakanga nako. Toyina evidence ogenda kukola ki? Tomanyi luwalabu bakuteeke mu kkomera bakube kalifomu bakube empiso ofe n'olubuto lwo bagambe nti ono yafudde kalaasi bakusalemu omwana oba bagambe tetumanyi gyali. So mwewale ebikolwa ebyokuswazibwa, mwewale ebikolwa bino ebyobuseegu. Baganda bange mujja kufiira ku mawanga. Omwana oyo tetumanyi gyali naye ngo omulambo gw'omwana gwe yajjeemu gwegwo. Kitegeera bulungi. So embeera eyo baganda bange twewale nnyo ebikolwa ebyokwegadanga. Bangi mwegadanga mikwano gyange, mwegadanga ne babboosi bammwe ekyo nkimanyi. Akasente mukaagala naffe tukaagala. Naye mbasaba mutegeere nti muli ku mawanga. Toli waka, tolina gy'ogenda kuddukira nga byonoonese. So twegendereze ate tubeere bakkakkamu ku mirimu. Tumanye n'amateeka g'ensi gye tulimu. Bano bawalabu bajja kukuba amayinja, bajja kusiba ekyo nkiddamu ne famire ye kwerabire. Baana bangi bali mu dairema bwezityo, bangi bali mbuto, abalala baazaalira mu Omaani naye lwa nsonga ya kwagala ssente omuwalabu n'akuwa olubuto. Example yiyo kabinja k'abawala bali mu gurupu baali beewanya amagezi bakozese begadange ne babboose naye olwaleero omu wuuyo audience kuplayingidde okukulaga ebyamutuukako n'omwana wuuyo mukulazaawo mu kifaananyi bwe yamujjaamu n'amusula kasasiro ng'ate era banne bennyini bamuwadde amagezi nti nywa sabbuuni fumba soda wa kooko. Ngenda kubamba wanga updates ku baana abafunye ebizibu mu mayumba g'abawalabu ku lw'okwegatta ne babboosi baabwe. Ngenda kubamba updates kubanga ebintu bino mbirina bibeere ekyokuyiga gye muli. Ndowooza lwe munaasobola okuyiga nti okwegadanga ne babboosi bammwe musango era kikolwa kibi era kikolwa ekigenda okuviirako obulamu bw'okukoma kubanga n'okugyamu olubuto tojja kusobola kulugyamu awo okolera. Bakwagala obeere ku mulimu ate okugyamu olubuto kijja kunafuya obulamu bwo. So toyina ngeri gy'ogenda kwetaasa okuleka okulusuulamu akaba oba okufa. Kubanga omukazi bw'anaakumanya nti oli lubuto, bw'anaakumanya nti ogyemu olubuto, bw'anaakumanya nti weegadanzeeko ne bboosi we, mubimanyi nammwe era nga bwe muyisa bakyala bannammwe ate gwe jjukira oli mukozi oli kasasiro ku bboosi wo ajja kukola buli kimu ky'ayagala okweggyako obusungu. Nejjukira oli ku mawanga tolina ky'ogenda kukola. Ssaabasajja tubeewale na bwe baba baagala okuexperiencinga feelings zaabwe gye muli mumanye nti musango era mukubireewo enduulu kwabo bekikwatako. Sigadde nze Calvin Kayanja, president w'abankuba kyeyo bonna abakwata passport za Uganda. Mukama abampeera omukisa naye nga tweyongera okusaba n'okwegayirira Katonda byonna ajja kubitusomosa. Feelings nkimanyi muyina mpitirivu naye fukamira osabe baako byolowoozaako, soma Bayibuli, Katonda ajja kubikuyisaamu. Bw'olaba nga kikusukiriddeko genda buuza banno mweyigirize bakasabbuuni otereere okusinga okugwenda mu misango tusobola okusuula obulamu bwo okufiirwa obulamu bwo. So tambuza vidiyo eno etuuke ne ku munno ekikolwa eky'okwegadanga ne bboosi w'omusango wajja kwoza bintu. God bless.